Okay, abatulaba abalungi ku senga abaslab nate era ntuuse. Bangi mugenda kwebuuza bino biki ate senga byatuleetedde. Ono ye Sabuuni, njagadde mbalageko engeri gye mbikolamu ebintu bino. Kati buno obutiba bw'olaba mwe tugenda owumuliza Sabuuni waffe nga tumaze okumukuba. Mu maaso eyo ogenda kuba olaba engeri gye tukikolamu. Kati bino ebirungo by'olaba bino bye bigenda mu Sabuuni. Ono bamuyita sodium silicate, oyo agenda mu Sabuuni. Then lino lyeddagala lyaffe lino lyolengera wano lyeddagala erigenda mu Sabuuni eyo ow'okunaaba. Ono soda hash naye agenda mu Sabuuni. Then kano ke kawoowo akagenda okugenda mu Sabuuni. Ono caroline powder naye akola Sabuuni. Kaakati tugenda kubanga tulaba engeri gye bakolamu Sabuuni ono ngera balaga waaka yenna. Kana akatiba ndowooza mukalaba kasibiddwako eno webati ne sote webati tukasibyeko bulungi nnyo Sabuuni waffe asobole okutereramu obulungi aleme kuyiika. Kati mugenda kuba ate mulaba n'ebirala. Ono gwe bayita caustic ndowooza mazzi ganeno mugalaba gali mu bbaafu tabuddemu caustic. Lwaki tumutadde wabweru waneeno nti amala kuwola bulungi nnyo n'olyoka omuteeka mu Sabuuni so that Sabuuni oyo gwokola aleme kubeera ng'ayokya abantu. Abakola Sabuuni mulaba nti n'abookya muteekamu caustic ono ng'ayokya. Kati ekiteetaagisa alina okuba ng'awoze bulungi ddala. Obutiba buli bubiri yensonga lwaki ebbaafu zino mulaba tutabudde bbiri era buli bbaafu mulimu lita 5 ey'amazzi, lita 5 ey'amazzi ne kilo ya caustic otabulatabulamu we bati ne gawola. Kati ono oilo waffe bamuyita pumpkin oil naye atabula Sabuuni ono mulaba ndowooza ali ku sigiri ajja yeekutte ensonga lwaki tumuteeka ku sigiri n'asaanuuka. Eyo sepiki y'amazzi mulimu amazzi gatokota then ate bucket eno gy'olengera waggulu yerimu oilo ono. Oilo ono tomuteeka ku muliro direct aba tajja kuvayo bulungi oba omumalamu ekirungo kiri. Ndowooza olaba omuliro gumuyambako okukola ki okusaanuuka naye asaanuuka na kibugumirize kyaki ky'amazzi ago ganeeno agali mu sepiki agatokota. Eyo sigiri eriko omuliro wansi then we tumugya mu bucket eyo ne tumusengejja waneeno ndowooza olaba lita 5 eyo yawedde okubeera ng'akola ki asengejjebwa. Jjukira tulina obutiba bubiri bwe tugenda okukuba buli katiba kagenda mu lita 5 emu eya pumpkin oil. Obutiba gye bukoma okweyongera obungi then ne oil gyakoma okweyongera okubeera omungi. Kati awo nga twabalaze luli nga tumikisinga Sabuuni ono kaakati awo amaze awo tugenda kubeera nga tumugyamu tumuteeke mu katiba kaffe kali gwe nasoose okubalagako. Sabuuni waffe amaze okukwata era tumuyiwa mu katiba awo agenda okukwatira kati oluvannyuma tumugjewo tukole ebitole. Nga mumulaba awo kati olunaku olw'enkya tugenda kuba tumugjamu abeere ng'akola ki tumuteekako awo oluvannyuma ennaku 2 ate tubeere nga tumusalamu ebitole byaffe. Okay bamikwano kati wano nga mulaba Sabuuni waffe akaze era atuuse okusala era wano kyemulaba tuli mu kusala Sabuuni essaawa zino olwakoze eki awedde bwetyo we tumusala kubanga tetulina mashini ekola ki emisala buno bwe buti obutuyambako okubeera nga tukola ki nga tupima. Kano ke kasala kawaya kano ke kasala kati bwetyo we tumusala kati awo tumugjeeko oyo awedde. Kati era tuddemu tusale tumukutule tukole emiti
naye Katonda agenda kubawa bitole kubanga Sabuuni wa kunaaba era mwatwala Sabuuni wange w'okunaaba wenti we mukola nze mwekolera abasinga mubuuza gwabikola tobigula nze abikola bannaaye era njagadde mbalageko era nga bemulabye naayoza emiti mugirabe nagyo gikwatiddwa so kati nina Sabuuni ayoza nina Sabuuni anaaba Sabuuni ajjamu embalabe Sabuuni ajjamu olusolo Sabuuni anyiriza skin yo nebeera nga egrowinga ng'onyirira tayerusa takola ki bwati bwakola ki bwakolebwa njagala nnyo twala obudde n'embalaga engeri gye bakola ki gye babikolamu era nga buli kimu wenkola ki wenkibalaga nono w'emiti ayoza naye awedde Sabuuni ayoza bulungi amuka bulungi akuuta amasepiki ate osobola n'okumunaaba oba tosobodde ggulu oli anaaba naye osobola okubeera ng'okola ki ng'omunaaba omuti gwa Sabuuni ogulaba 3,2,5 4 weefunira omuti gwaki gwa Sabuuni n'ogenda n'oyoza ate Sabuuni ayoza obulungi Sabuuni amuka obulungi bw'oba omukozesa teweetaaga na omo ono ye yeekolera ekyovu kye n'oyoza olugoye ate ne lutukula ajjamu amasanda buli kimu ekikwatidde mu lugoye akola ki akijjamu akati bamikwano nga bamwalabye wali nga kinene tugenda kusala bitole awo tuba tugeraageranya bwetyo nabagambye no wakunaaba si gyegiri emiti gye mulaba akati nekisigaddeyo ekinene kya bbeeyi ndala nakyo abamutwalako mukola ki mumutegeera wulira omwana akaaba kati bino ebitole byaffe tugenda bipanga bulungi nnyo era mujja kulaba tubikole ki tubijeyo nga bikoze eki nga bikutte bulungi olwo atandike okutundibwa atandike okubeera nga tukola ki tumutunda kati tugenda tupimisa ono kubanga yo already tumaze okumusala tusobole osala ebikola ki ebyenkanankana ebyenkanankana obulungi kakati wano eno awedde okusalibwa era tumupanga tumulekamu akaspace so that asobole oyitamu empewo obulungi ayitemu empewo obulungi nnyo asobole okukala mutwale ekintu nga kikoze eki nga kikaze bulungi yoyo Sabuuni waffe awedde okukolebwa nga bwe mwalaba eri gye twatandikira nga tujja tumukola mpola mpola so eyo process gye tukola ki gye tuyitamu ono nga omulaba waati biri ebitole nga 50 mu katiba kamu akatiba kamu kavaamu emiti 12 so kati awo bannaaye wetuli ebintu byaffe tubyefulumiza so kati toddeyo n'ogamba babigula eri bijingirire ebiki wano kamuwebwa kabeeramu kayayaana kannamirembe okitegeera ate awo ne bitutereereza ne sikini yaffe olaba woosereza sikini ate nga woofuna n'emikisa kaakati gwe munanga ali eyo toloba